nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera wabere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaadinganga amatuugo n'omutima gwo. Edde nnyo nawuliranga nti enkolola ensajja egoba engo. Naye maama, n'aleluya endokola egoba Setaani. Aleluya endokola ekola etya? Lwaki ŋŋamba endokole? Kubanga kyandibanga waliyo aleluya ezitali ndokole. Waliyo n'aleluya ze nawuliranga edda nga nkyali eyo ewaffe Masaka. Omanye Masaka ewaffe wabeerangayo bakatuliki bokka, lyabanga ssaza ly'abakatuliki bokka. Naye waliwo aleluya ze twakubanga ku Pasika. Muntu yabanga bayitako awo neyiba naga nti aleluya azuukidde nga bwe yagamba, aleluya. Kati ezo si aleluya zenjogerako. Ffe tetulinda ku Pasika okuba aleluya, tetulinda lwa Pasika. Aleluya kitundu ku ffe. Aleluya kitegeeza nti Yesu akola atya? Mukama afuga, kikitegeeza. Kati njagala kulira aleluya endokole. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Kale ne bw'omukubira mu ngalo awo kikola. Kaakati awo ne bw'aba nga lwo kadayimoni akadekekwese wansi w'entebe kadduse mu linnya erya Yesu. Era nnangirira nti n'ayazze wano ng'oli mulwadde wonyezebwa ku ssaawa eno mu linnya erya Yesu. Amiina. Ayazze wano ng'osibiddwa sumululwa mu linnya lya Yesu. Abaddeko enjegere za Setaani nziragira okukutuka kati mu linnya lya Yesu. Abaddeko omuzimu ogwakusiba ngulagira okugenda kati mu linnya lya Yesu. Ani awulira agambe nti amiina. Kwate wazze wakuluma nangirira okuwonyezebwako. Kwate wazze wakuluma omukono ogumu ogumpanikire mu bbanga. Nangirira amaanyi ga Katonda gakuyitemu essaawa eno mu linnya lya Yesu. Ekisa kya Katonda kikwambale mu linnya lya Yesu. Buli ekibadde kyakukwata nkiragira kikutte ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu. Buli maanyi ga kizikisa gakubaddeko oba galeeta gokka oba waliwo ayagasindika ngalagira gakutuke kati mu linnya lya Yesu. Buli ndwadde kubaddeko ngifulula ngiragira ekumegukeko emeguke egweri mu linnya lya Yesu. Ebadde mu musaayi njokya na muliro mu linnya lya Yesu. Kubera Yesu ngalo ng'otwala okuwonyezebwako. Hallelujah. Kati ne bw'otuula abamu ku bantu betugenda okusabira ku Sunday, ku night prayer ekiro, mmwe mwenna ababaddeko mu makanisa g'abannabbi ab'obulimba temubulawo. Ekyo Katonda yakintadde mu mutima.
eddogo ligenze lyeyongera mu kibuga kino nga liyitira mu bantu ate abakutte bayibuli mu ngalo. Amiina. Ennaku ezo nawulirayo ne gye mwali amagi ku 8 ogw'ekiro. Baabagabira amagi buli omu naye amagi ge mulya mugajjanga wa? Magi gava awa? Ogenze mu kyaki kusaba? Ani yagawulira? Ani yagawulira? Sigambye ayagalya, kale kantandikire ku baawulira. Sigambye abaali abaawulira. Ate ani yalya? Y'onoowanika omukono. Togenda kuwanika. Naye mmwe mujja kulya ebintu bibakookolimire mu lubuto. Mujje wano nga mututawaanya. Kati bwanga wanyiye omukwano gwo gwe baaliisa amagi ago ku night prayer ku Friday, oyo ye muleete mu linnya erya Yesu, tugenda musabira. Bassebo ne bannyabo, tugenda kutuuka ku point eyokya ebintu ebiva mu bannabbi obulimba nga tubyokera ddala ng'abayokya lubaale, ebintu we bituuse. Tugenda byokya ng'abayokya lubaale. Era gwe abirina manya bampa ebifaananyi obutambaala biki kafankuna ali yenna. Tutuuse okuteeka wali enkoomi. Tugenda kuteeka wali enkoomi wali tandika okubyokya nga gwe wobireetera we tubyokera. Kubanga Setaani alabika atandise okweriisa enkuuli, naye tetugenda mukkiriza mu linnya erya Yesu. Ekimala kikola kitya? Kimala. Tetusobola kukkiriza kulogebwanga buli kaseera. Ate ekirala tugenda basomesa. Kubanga okubasabira obusabizi ebintu we bituuse, okubasabira obusabizi tekikyamala. Bayibuli tegamba nti abantu bange babuze olw'obutabasabira. Wangi? Abantu bange babuze lwaki? Olw'okubula okumanya. Kati kyovola baffe tukwewuunya buli lwe tuteeka wano okusomesa wano mu church, mu Bible study, gwe n'otajja tukulabako lwa Sunday. That's why you a victim of everything. Buli ekijja mu kibuga wano kikakinga up naawe, gwe obeera victim. Oyingira mu buli kintu okiyingiramu. Gwe wali amagi, gwe wakola biki? Tugenda kukola tutya? Gwe olina obudomola bw'amazzi, gwe olina ebicupa by'amazzi, gwe olina ebitambala by'abannabbi ab'obulimba, olina zikalenda zijjudde ewaka, buli kafankunaye aliwo. Walokoka kuva mu lubaale n'oyingirira lubaale ekika ekirala, embogo zo wazookya, kati olina lubaale omupya. Kale mmugoba mu linnya erya Yesu, genda! Bassebo ne bannyabo mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Temisewo ekisooka essula esooka. Temisewo ekisooka. Njagala kwogera ku ekyo kyempise serving God as a privilege. Okuweereza Mukama nga enkizo. N'omukisa ndoza nakyo kijyawo. Otuuse omukadde Betty Ssentongo neesigamye ku ggwe munnange. Timisewo ekisooka essula esooka olunyolo 12. Tugamba nti mwebaze oyo eyampa amaanyi ye Kristo Yesu Mukama waffe. Kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Omutume Pawulo agamba nti mwebaze oyo. Mwebaze oyo eyampa amaanyi ye Kristo Yesu Mukama waffe. Kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Bw'owuliza ebigambo by'omutume ono Pawulo byayogera mu lunyiriri luno, bikuwa entegeera empya ku kuweereza Katonda. Abantu bangi mu ffe okuweereza Katonda tukirabanga kibonerezo, tukirabanga badeni, tukirabanga kututuntuza. Buli kye tukolera Katonda tukikola tweganya. Abamu ne munda yaffe eri wadde emimwa tegyogedde mulimu ekigamba tine bannange omuntu yajjirwa. Be bannange bino biriko maddi. Y'omuntu ng'alabye, y'omuntu ng'afudde. Buli kye bagamba okukola mundayo mulimu okweganya. Ne bwe kuba kujja buzzi wano ku Sande ng'eno, essaawa z'otuuka
kabonero ak'enkukunala nti Katonda wamweganyaganya dda, omweganya mundayo tewakyaliyo kubugujja okuga ndi maama essande etuuka ddi tugendeko mu kyaki, essande etuuka ddi nsinkaneko n'omwagalwa wange Mukama, essaawa wange tuse yakuyimba okitwala otya? bwe baga ndi muyimirire tuyimbe, kiki ekisooka okugwa mu bwongo kyekigendayo? muli olabamu okukiyayaanira, ogiraba nga nkizo, ogulaba nga mukisa, omanyi obuto nabo bwakula bulala. Edda twabeeranga ku ssomero gye twasomeranga ne bwe twali tukyali mu primary, ate naddala mu primary twakeranga ku makya tugenda ku ssomero naye nga mundayo mujjudde okuyomba n'okwemulugunya. Lwaki ddala ogenda ku ssomero nga gy'oli nti olina gw'osomera? Kwe wasinga okukitegeerera nti abantu basoma naye tebaagala kusoma. Bwe mwatuukanga ku ssomero ne bayita ku parade ne babagamba nti waliwo ticca yafudde, nga muga singa buli wiiki wabaawo afa. Mwabanga kweganga mujira okugamba nti emme bamwe kaba bakiwulirako bwe batyo ng'okyasoma. Kale olabye obungi bw'abatica bwe mwatta. Bwe bagambanga nti paapa yafudde nga mmanya kitodde paapa yakoze atya? Paapa yafudde kirigiza tiwali kusoma. Era baba kuŋŋanyanga ku paliri baga nti kale muddeeyo eka paapa yakoze atya? Maama nze sinza na kwerabira ekyatubangako, kubanga twawamattukanga emisinde nga tewali nagoberera kkubo, temuyita mu kkubo. Kasooli alinaanyewo n'ebitooke ebirinaanyewo bye bibonaabona, kubanga mudduka kudda wa? Kuddaka muwonya olumberege lw'okusoma. Buli ekyabangawo kyabakoleranga bwe bayogeranga tewajja kuba kusoma. Ndowooza olaba obuto kyokka abakuzeemu bakaabira kusoma kwabwe. Akuze ne bamugamba nti ssente ziweddewo atema emiranga. Akuze kati gy'oli eno wejjusa lwaki tewasoma? Gy'oli eno nga batera okwogera nti obutasoma buluma bukulu. Kati lw'okitegeera nti wali tolina gw'osomera, wali weesomera. Naye obuto bwatulowoozesanga nti batusomera ani? Nga buli mundayo mujjudde okweganya. Abantu abamu n'ebya Mukama bwe batyo babitwala ne babeera bajja mu kyaki. Lukya ku makya ku Sande naga nti olwayo lwa Sande lubadde. Omuntu alabye ate tulina okugendayo. Ate bw'otagenda Katonda akunyiigira. Ate ne musumba wakusanga n'akubuuza nti nga tewasabye. Naye maama oba omuntu aliwo n'okusaba kuno oba kwokulikya oba kuliwummula omuntu n'atatuulako waka. Olw'Esande nga luno lwali badde lunaku lwa famire, omuntu yali baddeko ewaka naye ate Katonda abeera eri mukulu n'akulingiriza bw'ati nga tewasabye. Kwegamba ate bw'olowooza okuteekako ekikolimo n'ogamba maama ate ka ŋŋende, naye ate singa otuukayo ne bayanguya nkugambye tuli ku kizibu. Katonda buli lw'ojja mu maaso ge okitwala otya? Okumuweereza okitwala otya? Omulaba ng'akutuntuza? Mbadde nga nsoma ku makya mu kitabo kya Luka essula esooka olunyiriri 26 n'enzirayo mu sitoole ffenna gye tumanyi obulungi ennyo ne bwe wali nga tonnalokoka gye wawulirako era gy'omanyi ennyo eri prominent. Awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi, ewaali omuwala atamanyi musajja ayali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu, ow'omu nnyumba ya Dawudi, n'erinnya ly'omuwala oyo bamuyitanga Maliyamu. Awo malayika n'ayingira omumwe, malayika n'amugamba nti mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Wangi
okuweereza Katonda nga akakisa semakisa. Obanga abaweereza kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'abawadde obuvunaanyizibwa bwonna, bagwa wansi ne beeyanza ne bakitwala ng'akakisa semakisa, abaweereza Mukama baali kitutte batya? Buli aspect yonna gy'oweererezaamu Mukama, oba oyimiridde wano katuuti n'okwata kazindaalo, oba Mukama akuwadde opportunity kwera mu nnyumba ye wano, oba gwe gwe baalonda okusiimula ebisenge bino, oba Mukama agambye nti kale mpaayo omutwalo, oba Katonda akuwadde kusoma busomi Bayibuli wano nga gwoyimira n'ogisoma, kyonna ky'okola ne bwe kuba kwaniriza bantu wali ku mulyango, weeyigirize okukitwala nga privilege. Gwani aweereza Katonda? Gwani? Katonda alinayo bamalayika be emiliyoni ne miliyoni waggulu eyo, yali badde asindika ne zimukolera omulimu gwe. Gwani? After all, wali mwonoonye kayingo. Singa bakulaga bifowayo ne afteryo ne babiteeka ali ku lutimbe, togwanidde yadde okwogerwako nti oweereza Katonda, kubanga mu ssabo waliyo. Musaayi gw'enkoko omubisi wagunywanga, walya omuliro. Emirimu egyo gy'olaba kati egiyimbira Katonda ate gyafuwanga emmindi. Buli kabukyafu yenna wamulimu. Gwani gwe bayita omuweereza wa Katonda? Gwani aweereza? Gwani ali badde aweereza Katonda? Gwani gwe bayita omwana wa Katonda? Gwani? Gwayali omwononefu? Pawulo omutume yeeyogerako ti nze yali omuvumi, nze yali kalibutemu, nze yatta ne Siteefano bamutta nnyimiriddewo nga nze ndagira, kati nze muweereza wa Katonda. Kyova olya nga ayogera bino naga nti mwebaze oyo, mwebaze oyo, mwebaze oyo, mwebaze oyo okwerabira byonna 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 bye nakola, n'abyerabira, nampa opportunity, nannonda, n'agamba nti ate kati nze muweerezaawe. Omwebazanga. Gwe yali malaya yeetunda? Gwani aweereza Mukama? Gwani ayitibwa omwana wa Katonda? Gwani awanika emikono n'ogiwuba bw'oti n'osinza n'eggulu ne likuwulira? Gwani? Mukubire mu ngalo eyo Munazaalesi bannange, yasaasira ffe n'akamala bumazi. Ngambako nti amiina. Ekibi ekyewunyisa kye kino, bw'olaba mbyogera bwe nti mu mitima gyaffe si bwe biri. We have a different perspective about serving God. Tuyina endaba ndala, tuyina endowooza ndala, tetukatwala nga kakisa, tukitwala nga kivume, kubonerezebwa, kutuntuzibwa. Kyovula n'emitima gyaffe wajjudde okweganya ku buli kye tukolera Katonda. Njagala omu ku mmwe ali wanambuulire, omu ku mmwe ali wanambuulire, singa President Museveni akyamye mu makaago nga badde ayitawo, obeera olyange emmotoka zipaakinga mu lujja, nga naawe oli mu kwewunya baani abo, ogenda okwetegereza obulungi nga His Excellency apaakinga, n'alyoka avaamu n'agamba nti gwobeera wano ye ssebo, tewali kinene kindeese, nzize kunywa chupa ya soda. Oyinayo ku soda? Ani asobola ali wano amugamba nti simulina? Ani ali wano ayina agamba nti ssebo simbule emmotoka z'ogende, soda sikola ki? Kale n'aba FDC baganya okuwanika bamumuwa. Oli agamba ebyo ebibiina bisooke bidde wali ebbali, ebyo eby'opposition bidde wali kansooke mpe president soda, ebira tunaabiraba oluvannyuma. Ne bw'oba tomulina
era osobola okumulimba president omugamba wategedde muzeeyi nti kanfune wano opena kandeete, oyinza omugamba kandeete, n'olyoka oyingira mu nnyumba nga gy'oli nti omulina, n'oyita ate mu kalyango k'emmanju, ne bw'oba tomulina odduka n'essimu n'ogenda n'ogisinga n'ogirekera owakaduka n'omugamba nti mpa soda sente njazireeta essimu yiino. Lwaki? Kubanga okirabanga favor, okirabanga kukwatirwa kisa, okitunuliranga muli obuuza n'ogamba nzaani ku bantu bano bonna b'okukyalo twakinze ye kiki ekibaddewo, kikulekera ebibuuzo nga 8 kubanga omuntu abadde tatekwa kunywa soda ewuwo ate yakyami amunywe era yamukusaba. You cannot look at that as a burden. Nogaba ne musajja ono nga anaatukoyesa. Soda kati ayagala kunjavuwaliza bwerere nza nyine ebizibu byange birala nga asamana nsaba soda. Ze nyine emitawana gyange genda. Waliwo ayinza kyogera? Ate kabaka wa Buganda Ssaabasajja nga yakyamiyewo n'akubuuza nti oyinayo ku mazzi ag'okunywa? Oyinza omuganda genda situgalina. Waliwo ayinza kyogera? Ne bw'otaba muganda era ogawaayo. Oga kino kikutteyo kikoze. Kino kiina gye kiraga. Otandika okivunula ng'oga kino kiina gye kikola kitya? Kino kiina gye kigenda okuggwera kino. Lwaki? Kubanga akusaba amazzi olabira ddala si yalibadde agakusaba. Ayina amazzi ge. Abakungu bayita ne firiji zaabwe mu mmotoka. Otandika okubuuza kyo kiki kino? Ekyo Mariya kye bamugamba. Mariya bamugamba nti olabye bulabi mukisa mu bakazi bonna. Ofunye bufunyi favor. Weesuneko gwani? Gwe mukazi we kali mu nsi. Gwe mukazi we kali mu nsi. Mulokole gwali wano. Katonda okuyita number 1 n'okulokola obulokozi n'obeera mulokole. You are highly favored. Highly what? Favored. Oliko bubeezi favor. Lwaki ngamba favor? Olowooza abantu bameka abatalokoka? Abaafa nga tebalokose bameka? Nakati gobomaga magabo tunula mu madirisa g'ekkanisa n'olengera ebweru tolabayo batalokokanga. Siwulira tolabayo batalokokanga. Go basinga amagezi. Abamu balina degree gwe toyina. Abalala balina zi PhD gwe z'otayina. Baali badde baabisoma nga baabitegeera. Okubitegeera kisa. Okuwulira enjiri n'ogitegeera kiba kisa. Okubulira enjiri n'otuuka okulokoka kiba kiki? Kisa. Okukkiriza Yesu n'omukkiriza abeere mukama era omulokozi wo kiba kiki? Kisa. Tebyeesigamye, listen, tebyeesigamye na kumanya kusoma nnyo newankubadde nga kulungi. Eno Bayibuli gy'olaba tukwata wali abagirina mu degree, wali abalina mu PhD mu theology abatalokokanga. Omuntu yeesitula n'agendera ddala mu theological school, mu Bible school, n'asomayo emyaka gye 4 ng'asoma theology, asoma Bayibuli eno, n'alaba buli lunyiriri lwonna we luli ng'amanye ne we luli wangi, naye n'avaayo nga talokose. Okuloka tebasoma kusomera mu ssomero, kiba kisa. Era wangi nnyo nze bakwano bange baleverandi bemmanyi abaavaayo ne certificate, abavayo ne degrees mu theology, n'akoma nga alina koola yokka nga talina koolo. N'omubuuza walokoka naga ndi ogirondeka. Naye nga yabisoma. Okulokoka kiba kisa. Katonda yatuusa ekiseera ng'akwagadde naga ndi bambi ono lwaki yaligenze mu geyeena, ono lwaki yalikozeseddwa setaani, n'alyoka akubikkula akaveera k'okubwongo kaba kaveera kuliko akatambaala Mukama yakagira bw'ati bwe obwongo ne busaanukuka n'olaba ekisa kya Katonda. Kisa. Ngambako nti amiina. Bayibuli ekiyita ekibikka
ng'ekyabikanga ku mulembe gwa Musa ebyandikwa byasomebwanga wabangawo ekibikka nga kibabikkako. Kibikka kikwatira ddala omuntu obwongo bw'ati ne bw'oyogera ebigambo byonna n'obimalayo ne bw'osoma bayibuli cover to cover ne bw'onnyonnyola Yesu asigala yeetabitegedde alaba mu ddiini yokka agamba eyo ddiini ya kikristaayo Christian religion yalaba nga ddiini okulokoka kiba kisa. Lwaki golowooza mu kika kyewammwe kyonna gwe walokokayo? Lwaki kisa? Gwe wali obasinga amagezi? Lwaki olowooza mu katale gy'okolera gwe mulokole? Lwaki olowooza mu dduuka gy'okolera yonna gwe mulokole? Lwaki ku kyalo gy'osula yonna gwe mulokole? Gamba nti kisa. Katonda yakulonda mu bulonzi nga bwe balonda mu Mariya. Bakulonda mu bulonzi nga bwe balonda Mariya. Mukama yakutunulira butunulizi n'akusaasira n'akwagala. Agandi bwe nakulaba ng'ozaaliddwa ng'oli mu musaayi gwo nga weevulunga mu musaayi gwo ne nkutunulira ne nkusaasira ne nkwagala ne nangirira nti kale bamulamu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kisa. Era tokoowa nga kyebaliza Mukama ekisa. Okulondayo gwe mu nkuyanja y'abalala bonna okulokola mu gwe. Be wanywanga nabo enguuli bakyaliyo. Tobasaliranga nnyo musango osabiranga basabire kuba naawe gye wali ekyali kyakwata kye kyabakutte. Tebabitegeera era obanga babuulira babuulize nga kisa. Ndooza naawe ojjukira nga waliwo ekiseera baabikubuuliriranga nga tobitegeera. Ekibikka akaveera k'okubwongo nga kakyakutte kakyaliko. Sikulimba bwe kaba kakyakutte ne bw'osula mu kkanisa ovaamu tolokose. Bwe kaba kakyakutte ne bwe bakutikka bayibuli 20 ku mutwe tolokoka. Akaveera nga kakyakutte kali ako okubwongo. Katonda atuusa butuusa kisa okuyita mu by'owulidde naga ndi kale gwe nkusaasidde lokoka. Kale gwe nkusaasidde lokoka. Akulondayo bulonzi mu bangi. Ekyo bw'omala okitegeera gamba nti aha ofukamiranga wansi n'omwebaza n'omugamba Mukama webala okundokola. Nzaani Mukama, nzaani taata? Tewalokoka ndi kubanga wali mutuukirivu nnyo. As a matter of fact abamu kubatalokokanga wangi gwe wali obasinga obubi, wali mubi n'okubasinga abamu. Abamu kubatalokokanga abatanalokoka mwana nge ba Reverend balina ebibi naye si bingi nnyo okwenkana bye wawulina be baali badde bakusooka okulokoka kubanga ate bo Katonda baali bamutegeerako. Bagenda ne mu masomero ne bamusoma mu theological schools, Bible schools ne mu naani eno endala bazita seminaariyo. Mu seminaariyo omuntu yagenda mu seminaariyo waakiri n'ategeerategeerako ku bya Katonda. Neeraba ate gwayava eri gwayali omunyi w'enjaayi, gwayali omunyi w'amalwa, gwayali omunyi wa walagi, gwayali malaya yeetunda. Laba ate bw'ova eri emabega yonna gye wali n'omuyitako gwe nojja n'okolokoka n'olokoka nga ye talokokanga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Yesu yabagamba bw'ati bannaddiini be yasangawo mu kiseera ekyo kubanga bafundikira bo tebamutegedde. N'agamba nti mmwe abawooza n'abenzi bali basooka mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga ate be yasiŋŋaana Yesu be yasiŋŋaana basitudde bayibuli eno nga bagirina mu ngalo wangi bangi kuba tebaalokoka. Bamuyigganya era be baakola n'omukolo ogw'omukomerera. So nga bayibuli bagirina mu ngalo baali boogera ku Katonda, baali baweereza mu yeekaalu, naye maama ekibika nga kyabakutte. Bassebo ne bannyabo okulokoka kisa. Kiki? Teekagula emikono mugeni Mukama nkwebaza olw'ekisa kyo. Wamaddala ntegedde nalokoka lwa kisa. Wamaddala ntegedde wannyamba buyambi, wannondamu bulonzi, wansaasira busaasizi, wansonyiwa busonyiyi, wannyamba buyambi. Saayina butuukirivu bwonna, saalokoka lwa kumanya nnyo, saalokoka lwa bitegeera nnyo, nalokoka lwa kisa. Weebale Mukama, weebale Yesu, mukubire mu ngalo oyo. Kisa. Buli kyonna Katonda kyatugamba okukola akitugamba lwa kisa. Katonda tabulwangako bamuweereza. Katonda tabulwangako bamukolera mirimo gye. Amagabo mazimazi bw'ati n'akugamba nti kale gwe jangu kitwale nganga kisa. Serving a God is an opportunity.
Serving God is just a privilege. Mukisa bukisa, nkizo bukizo, kuyambibwa buyambibwa. Nga kabaka bwe yalize n'akulonda nagakale nkulonze. Obanga abali mu mubiri abatalokokanga, abali mu mubiri abaweereza ba kabaka ab'ensi eno bagitwala nga privilege. How about you? What about you? Anyi oli ne bwe bamulonda obulonze Mengo wano kabaka muteekako olukokola bwati wangi ekyo akinywerako amazzi mu Uganda wano era ajja n'abanyumiza n'agamba nze kabaka gwe yalonda gwateekako omukono nze empeereza y'amazzi ne bamugamba gojja kuleetanga amazzi ejjirasi y'amazzi g'ogifukamu agita favor before the king. Favor. Lwaki gwe aweereza Mukama omuweereza n'okujeema? Lwaki omuweereza n'okweganya? Lwaki okitwala nga kutuntuza? Katonda yatonda eggulu n'ensi n'akuyita obeere muweereza we, n'akuyita obeereko ky'omukolera, n'akulonda nagandi gwe oli mwana wange. Lwaki tokiraba nga Mariya bwe yakiraba? Mariya baali bamutikka buvunaanyizibwa, naye malayika amugamba tofokasinga ku buvunaanyizibwa bwe bakutisse, fokasinga ku favor gye bakulaze. Wangi? But the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Kubanga nawe weewuunye Mariya, ku nsi kuliko abakazi bameka? Lwaki balonze gwe? Omukazi baali badde bamulonda mu ggwanga eddala, baali mulonze e Uganda, baali mulonze Philippines, baali mujje e India, era ne bwe yalizadde Yesu yali badde Yesu. Baali mujje mu Isirayiri mu katawuni akalala. Bagambye nti Mariya ye yali embeerera yokka. Newankubadde nga Katonda yali anonya mbeerera yebeezaala omwana we, Mariya yekka yagirina. Mariya yalina embeerera yekka. Ani yagambako nti Katonda abeerawo n'omuntu omu yekka nga yalina ekyo? Togezanga ne weenyumiriza olw'ekintu kyonna. Togezanga n'oganize Mukama yannonda kuba nali muwanvu. Omanyi nze nali muwanvu. Kama nno omanyi nze nali nasoma. Ani yagamba nti omwaka gwe wasomera mu gwe wasoma wekka? Ani yagamba? Togezanga n'ogani Mukama nze yannonda kubanga omanyi nze nasinga nabwanga nnyina ssente. Teweenyumirizanga mu kamwako olw'ekintu kyonna nti baakulonda lwakino oba lwakino. Buli kyonna Katonda kye yakuyita okukola yakuyita lwakisa. Kisa. Era ekisa ekyo kiwambaatire. Kyebalize Mukama buli lunaku, kirowozengako buli lunaku, kigambenga Mukama, omubuzenga n'ebibuuzo ng'omusinza, omugende Mukama nzaani? Pawulo agamba mwebaze oyo yampa amaanyi kubanga yandowooza bulowooza nga ndi muki. I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength, that he considered me faithful, appointing me in his service. Favor. He considered me faithful. Paul ibwa akiraba. Considered me faithful. Kubanga Paulo mu kikula kye yali alina commitment okukolera Setaani. Era n'olunaku lwe bamuyita yali agenda Damasiko kukolera Setaani. Era nga Setaani kyamutuma okukola kyakola. Paulo bwe bamugamba nga nti genda otomulokola oyo, Paulo nga teyeebaka mu buliri bwe nga tamusse. Paulo yakulira ekikundi n'omukolo ogwatta omubulizi w'enjiri gwe bayitanga Stefano nga bakyamuyita Sawulo. Paulo yali committed mu kuweereza Setaani. N'olunaku ekimyanso ekimukuba nga agenda Damasiko, manyanga ekimukuba okuva mu ggulu, yali ayolekedde ligenda Damasiko okuweereza Setaani ng'ali so committed era ng'ali so faithful ku biragiro bya Setaani. Mukama n'akitunuulira ekyo n'agamba naye Kagaayi kano
obanga kaweereza setaani mumalirivu obw'ekika kino setaani gyamutuma gy'alaga lwaki sikali awo eyo ziiru gye kakozesa ziiru eyo gye kakozesa mu bya setaani ngikyuse ekolere nze. Wali abatategedde kyenjogedde. Katonda yatunulira obumalirivu obwali mu Sawulo wangi Katonda n'abwadimayalinga naga naye kagaayi kano nga kayina ziiru bwe bakagamba ogenda okutta omuntu kamuttirawo. Pawulo teyebaka nga tasse muntu gwe bamugambye kutta. Yayokya amakanisa yasiba abakristaayo. Omusana gwagenda omwaka mu maaso yali ayolekedde ligenda Damasiko ng'agenda kwokya ekkanisa eriyo abaliyo bonna abakwate abasibe mu njegere abatemeko emitwe. Mukama naga naye kagaayi kano nga kamalirivu. Sooka olabe bwe katajemera kiragiro kya setaani kyonna kyakawadde. Ziiru eno in the first place ani yamutonda nga amutaddemu ziiru eyo? Ani yamutonda nga amuwadde obumalirivu obwo? Nti nze Katonda. Okay, so the devil is now taking advantage over what I created. Enough is Katonda nagamba ngenda kuwamba omalirivu obadde oyolesa amaanyi gobadde oyolesa ng'oweereza setaani ogenda gakyosa ku luno ogakozese ng'oweereza nze. Bameka abaweerezaako ku setaani ng'oli wano nga waweereza ku setaani wangi ne bw'obanga wanywanga bunyumwenge gumala mu bbaala kimala, ne bw'obanga wasombanga abakazi batwala mu loogi kimala era wabanga oweereza setaani, ne bw'oba wasomba bakazi, ne bw'oba watwalanga abantu mu ssabo era waweereza omulimu wagukola kandabe emikono wasombako abantu batwala mu ssabo mu bbaala mu loogi bwe bityo babasalasala emisale nenga babasala ku lulwo abamu bayiga kunywa mmindi nenga bayigidde ku ggwe waweerezaako ku setaani wangi. Kati ye Katonda otandika ddi omuweereza? Oweereza ddi Katonda era omuweereza otya? Njagala nnojjukire ti bwe njogera okuweereza Katonda sitegeeza kuyimirira ku kituuti kyokka n'okwata microphone ng'eno n'obuulira enjiri, si kye ŋŋamba kyokka. Katonda tumuweereza mu ngeri nnyingi nnyo. Sikulimba n'okujja obuzi wano olwaleero bw'obanga olina abantu 2 3 be waleese, ne bw'oba waleese omu n'omugamba waayi tugende mu kyaki n'omulemerako n'omutikka mu takisi nga gw'osasudde n'omuleeta mu kyaki, waweereza Mukama. Kubanga ate bwe wali okyali wa setaani wabatwalanga mu ssabo, bwe wali okyali wa setaani wabatwalanga mu bbaala. Ojja kuba oswadde nnyo bw'obanga waweereza ku setaani. Bwe kiba nga olwatuuka mu Mukama n'ozikira nga toddanga yadde omukolera akantu konna, ojja kuba oswadde mu maaso ga Katonda. Kubanga alikubuuza setaani nga ye wamuweerezanga. Abamu muli wano wazinanga mazina mu bbaala paka ku makya, wazinanga n'obugere bwonna ne bukwata, obugere obwazenga bwa brown ne bufuuka bwa bulaaka nga bonna bukutte entuuyo n'enfuufu paka ku makya, oli mu kidangadi kikiri. Buli ali wano lwakuba tojjukira olina engeri gye waweerezangamu setaani. Ngambye ne bw'oba wasombanga busombi bakazi ng'obatwala mu loogi wagukola era setaani tali kwerabira. Aga naye omwana muwala oyo yampeereza, omwana mulenzi oyo yampeereza bannange. Ne bw'oba wanywanga nguli gimala mu birabo, ne bw'oba wanywanga malwa kugamala mu nsuwa mu kisenyi, ne bw'oba wali kifeesi ng'okuba abantu butayimbwa waweereza. Nze mbuuza obanga setaani wasobola omuweereza lwaki ye Katonda tomuweereza? Era ekibuzo kyange kiri nti okoze otya okulaba ng'oparticipatinga mu bya Mukama? Obwakabaka bwa Katonda obukoledde ki? Amaanyi go ogayiye otya mu Mukama? Ogakyanulinza otya mu Mukama? Kiki kyokolera Mukama? Bassebo ne bannyabo bwe tuba tuweereza Mukama tekitegeeza nti olina kuvaayo eri mu ofiisi y'obadde okola, mu NSSF, mu Electoral Commission, mu poliisi, mu army. Naye oyo yennyini osobola okusinziirayo n'oweereza Mukama. Kubanga era ne lwe wayenda nga tewasooka kuvaayo, waliyo era nga abeeyo b'otegula, abeeyo nga b'onegula. Okozesa woofiisi yo, wakozesanga woofiisi yo n'obba, wakozesanga woofiisi yo n'obaako b'oyenzeeko,
abajja okusaba emirimu bw'ogamba nti wano onookolabo nga tosoose kola interview yange. Interview zibeera mmeka? Ey'empapula n'ey'oku kapeti. Waliwo zibayita kapeti interview. Wangi wafuna omulimu n'ofuna ekifo kinene w'osinziira awo gw'otaliddeko nguzi omunzika ku kapeti. Kale wakolera setaani nga weeyambisa ekifo kyo. Nze mbuuza okoze otya okukozesa ekifo kyekimu ekyo okulaba nga oweererezaamu Mukama? Buli kyonna Katonda kyakuwadde akikuwadde omuweerezi. Buli kyonna Katonda kyakuwadde mumpulira akikuwadde okikozese ogulumize erinnya lye. Ani awulira ngambe nti amiina? Buli kyonna Katonda kyakuwadde yakikuwa. Oba yakuwa mmotoka noonya engeri gy'ogulumiza Katonda olw'emmotoka gye yakuwa. Bw'aba yakuwa mayumba gakupangisa noonya engeri y'amayumba ago gye galeeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Noonya engeri gy'ogulumiza Mukama ng'oyita mu mayumba gagabapangisa Mukama ge yakuwa. Yakuwa ekifo mu woofiisi, olina woofiisi. Noonya engeri woofiisi eyo egulumiza etya Mukama. Ne bw'aba yakuwa figa wangi Katonda, ne bw'aba yakuwa figa tokozesa figa eyo kuvoola Katonda. Togamba nti aniza abantu bangamba nti nyina figa nnungi nnyo kati nze kyovula buli ankwana sigaana. Kubanga mulina abantu bonna buli wempita bagiwaana buwaanyi bagamba munange omwana yakula figa kati ate bweŋŋaana mbanga kugamba atamanyi Mukama lwaki yagimpa figa eyo. Tokozesa figa yo kunyiiza Katonda. Tokozesa bulungi bwo kuvoola Katonda. Kozesa buli kintu Katonda kyakuwadde. Ensi kyeyogerako nti kirungi bagambe nti Mukama yakimpa era mbadde mbasaba musinze Mukama ayampa ekintu ekyo ekirungi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Oba kisoboka kozesa ekyo kyolina oleeta abantu mu nnyumba ya Mukama. Mwe abaana abawala tekitegeeza nti omuntu olugamba bannange banaye ng'olina figa gutandika kwemwentula nakunoonya ngeri gyakwendako. Banaye ng'olina akabina mugaye nti gulumiza Mukama yakampa. Bw'alemerako ennyo naga nti akwagala nnyo nnyo mugambe tofaayo tugende wa Mukama tukimutegeezeeko. Ojje ng'oguluba naye mpaka mu kyaki omugambe sinza Mukama onoonye Mukama totomanya lumu alikikkolera. Eyo ajja okuwulira enjiri emulokola. Bw'anaalokoka ng'omuga nti nkutuusize wa Mukama kanzireyo nno n'omulala. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'alokoka ng'omuga nti engeri gye nkutuusize wa Mukama engeri kati gy'olokose otegedde Mukama wangi kati ate mpa chance nzireyo nno n'omulala nga neeyambisa akabina kano ke kamu Mukama ke yampa kuba kaliko abakagoberera. Engeri gye kaliko abakagoberera akagoberera goga nti tugende wa Mukama ayakampa. Ebitumbwe nga birungi nnyo nti byagadde nti tugende wa Mukama yabimpa. Bana mwana gwo ina akafeesi ntugende wa Mukama yakola atya ayampa akafeesi ako. Tokkiriza kwendako. Mugambe nyiikira kusaba. Gwe kimanyi wali abasajja abajja mu kyaki nga zaalookera mukazi. Bajja wano babeerawo. Era olunaku lwe bamuleese omulaba yina nga mwaggula bumwagguza ati maaso. N'omanya ono alabika yazze agoberera kabina. Temukowanga baleeta mwe mubaleete nga tujja babulira enjiri bajja kulokoka mu linnya erya Yesu. Bw'alokoka bw'obanga si gw'oyagalira ddala ng'omugandi bulaze engeri kati gy'olokose nyweza ani? Nyweza Yesu Mukama akugumye kannona ate omulala. Buli kyoyina kikozese ogulumize Katonda mu linnya lya Yesu. Oyina mmotoka kya busiru nnyo givuga n'etuukanga wano buli ku Sande nga tolina gw'otaddemu ng'ezze enkalu. Tewanabayo kya busiru kyenkana ekyo. Ngeri yonna gy'oyise wali abantu ne ku mizigo gy'osula ne mu estate gy'osula ne ku kyalo n'olema n'okubbuukingayo omuntu omu neiba n'omuga neiba ku Sande tugende mu church. Sirina the transport ninja kutwala. Tofaayo. Anti ayagala kulya futa.
ayagala futa neiba muteekemu omuleete mu kyaki. Mukozese bye mulina muleete abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Ate kambabulire bassebo ne bannyabo, abantu balokoka, abantu bakyuka lwakuba mmwe mutabeetaddeeko. Olemeddwa okukozesa by'olina. Mukama alina waakutadde n'ebyoyina tobikozesezza. Abamu muwoza bannange omanyi Mukama bw'alimpa ssente n'envimba rehabilitation center. Eyo mu rehabilitation center yenja okuteeka abantu ababadde aboononefu nja bajjanga ku nguudo, ababadde b'amalaaya, ababadde abayaaye, abadde ababbi, yenja bateeka bakyukireyo. Katonda nga tannakuwa rehabilitation center ayagala okumanya yo ennyumba yo ogikozesezza otya. Ennyumba yo mulimu ebisenge ebyereere byandiba ku boys quarter. Ogikozesezza otya okuleeta abantu eri Katonda? Naye nze mbuuza gwe mu busobozi bwo, mu maanyi go, Katonda omuweereza otya? Akuwadde obulamu, wali abali mu ntaana. Akuwadde obulamu, wali abali mu kofini zaabwe already. Amina. Akuwadde okwogera, wali abatayogera. Sente zoyita entono zakuwadde azikuwadde, wali abatazirina. Ennyumba mwosula, wali abatagirina. Omukka gossa, wali abatagulina. Lwaki oweereza Katonda n'okujeema? Bayibuli ega nti akolimirwe oyo aweereza Mukama n'okujeema. Bayibuli gamba twali twafiira mu byonoono byaffe. Bayibuli bwegamba bameka bali wano nga wali mufu nga wali wafiira mu byonoono byo. Okakasa wali mufu, Mukama n'akuzuukiza. Yakuzuukiza okole ebibyo. Yakuzuukiza mulambo gwe. Katonda yakuzuukiza mulambo gwe okole ebibyo. Omweyagalireko. Katonda yazuukiza omulambo gwe, yakulonda ku dustbin, n'akuwawula, n'akukuuta, n'akugyamu ettaka, okole ebibyo. Okole ebibye. Bayibuli eno ngizinzeeko. Nzinzeeko Bayibuli eno. Naye message yange olwaire badde nti serving God as a privilege. Tandika okutunuulira okuweereza Mukama nga akakisa semakisa. Tandika kiraba nga akakisa. Yimirira. Buli opportunity yonna gy'ofunanga okubaako ky'okolera Mukama, kimukolere n'amaanyi go gonna. Kimukolere n'omutima go gwonna. Tokookonyanga Mukama. Katonda bw'abangako kyakusabye kimukolera, kimukolerenga ng'osanyuka, nga muli okikola weebuuza, Mukama nzaani? Nzaani? N'olekawo abalala bonna n'olonda nze nzaani? Teeka emikono waggulu.